mujja wa watuufu? Wano kwenyini ku TikTok. Najja njajja mu inbox yange nasaba akanamba nenkamuwa ne tutandikirawo. Oli luddawo essaawa eno? Saawa zino ndi Kanyanya. Kanyanya kitundu ki? Wano nga ku kyuma ky'ebyennyanja. Manyiwo. Okay. Owokubiri bamuyita ani? Saalongo oba Eddie. Saalongo oba Eddie. Basinga kumanya lyani? Bangi bamanyi Saalongo. Wamujja we watuufu? Saalongo naye namusanga wano ku TikTok. Yogera mu Lweka. Amazina ganje ne banyita Kyalimpa Sharoni. Kuganu ya Kanyanya. Nijanuya. Kuzula omwagalwa wanje Eddie Saalongo. Okusinziira wali Dubai. Kamushanga hanu ya TikTok. Ebinabavuddemu byonna tubikuvunaanyizibwa ali Mr. America. Nza kwetereza n'omushinja wange. Some namba mangu speed. +971. Saalongo. Saalongo gye baliko papa. Gye baliko. Dubai bitambula bitya we bali kubira musajja mupambanyi. Gezaako mpola. Ate mwe bali kuwangalira ku eddungu siryangu n'oleka abantu baboogera olulimi lwo n'ogamba nina opatikanira ekyo kikulu nnyo papa. Tusigala tugezaako bw'obitegeera wali wonna. Okay, kati bampita Abdul Musoke. Yes. Nkukubidde kuva wano ku SM Media tuli Kampala naggulu. Wow. Ng'olunaku lwali wabulayo ennaku 2 zokka tuleke nga tutuuka ku lunaku olwa Christmas. Ate ng'ennaku zo ziri 7 tumaleko omwaka. Olunaku lwa leero wabaawo omuntu ow'enjawulo mu bulamu obwo ateekayo ennamba yo ne tukubirako olunaku lwa leero ne tukusurprising okukwagaliza omwaka na buli kimu ky'okwatako engalo kitambule bulungi ku sayidi yo. Amina. Ziba nsonga za mukwano. Omukwano ogumanyi? Omukwano ngutegeera bulungi wali wonna. Waliwo gutegeera, waliwo gulaba mu firimu, waliwo gusanga mu buzannyo wadde abasajja tetuli bantu balaba buzannyo n'ogubeeramu. Ogulimu oba olaba mulabe wadde ogumanyi? Omukwano ngulimu. Kati oyo gw'ogulimu naye yakusurprisinze kyayagala kiri kimu kwogera ku linnya lye mu sekendi emu kuba ku mutima. Bamuyitaani? Oyo muyaaya kulimbu wange tasobola kuli ogamu agende ebya surprising naawe. Okay, kati kuyonga mpozi konga X nga anoonya bibyo oyo maybe tasobola. Saalongo. Zikirasi zenkwana tebagende yankubira sapo eba ku ssimu weebito naye tasobola agenda ku media. Okay, kale kankutangaaze mu katono nnyo era nsaze ne ku microphone zange. Mu programu eno bw'olemererwa tukuwa omuntu oyo aba akusurprisinze naye nga tukuwayo chance nga kivudde mu kamwako nti nemereddwa bamumpe oba sirina muntu asobola nze kujjayo. Sirina muntu asobola kujjayo eyo. Abakyala b'enkwata tasobola kujja waba azze eyo aba mulala nnyo maybe. Aba mulala nnyo. Okay. Talina navudde bugende eyo talina. Okutwazaamu yeye ejjeeyo yeeyogere tosobola kwogera linnya lye, yeye ejjeeyo yeeyogere? Asobola okweyogera. Saalongo. Nga sikutegedde. Saalongo nze kwini tontegedde nze Naalongo tontegedde. Naalongo sikutegedde. Saalongo tontegedde nga lunaku kwogera. Abakyala balina sirinayo Naalongo ne ba X sirinayo Naalongo. Labiko okubi osomye longo na. Okay, mwana mulezi mwana mulago bayita Anita, okay. Girlfriend wo. Girlfriend gwe bayita Anita. Yali agenda afuuka bufuusi naye tafuuka nga.
yali agenda tukole kutya nakati Zahara okusinzira Saudi Arabia. Badde nze kusula ku mwagala wange baagala zimbye Ibula. Wangi? Baagala zimbye Ibula. Baagala azimbye Ibula. Baagala azimbye Ibula abeera luddawa? Mubende. Akola mulimu ki? Musuubuzi. Lwaki bamuyita baagala azimbye? Lye linnya ly'ekika ly'ayagala. Ye nga ye yazimba oba tazimbanga? Yazimba. Nsonga ki gy'osinziddeko okumuzuula? Bingi bibuzaabuza. Anti ky'oba otubuulirako. Ensonga enviiriddeko omuzuula nina bye twateesaako ate ndaba tebigenda mu maaso kati ndaba abuzaabuzibwa. Twateesaako okugula poloti biki ne musindikira ssente n'agula poloti n'atagiteeka mu mannya gange n'agamba bw'obaganya ogiteeka mu mannya gange kale biri awo. Kati neebuuza yabikola atya? Okay, kati mwena muna bali kuno kyemba mbuuliza omuntu mba njagala kuba obozze kumanya mazima. Mba njagala noonye wensinziira ate nkuwene ku magezi. Sente ezagula poloti zaali zizo. Ye. Kati ye bw'omugamba agamba atya? Ne poloti yagigula tagindaganga nako kuwadde okuba ekifaananyi yandage embu wano we baguze. Omwami ono ddala baawo. Ye maze naye emyaka 8. Nagenda kukolera maama nali njagala kulya maama poloti. Ebyo bye byandeeta Saudi naye ng'ow'omwami we bwali bulungi. Kitegeeza nti wagenda okugenda e Saudi ng'oyagala ozimbire maama. Kati essaawa eno takulagangako ndagaano yonna? Tagindagangako namugamba woba ogiguze na mu mannya go gitwalire maama n'agaana. Anti kati poloti teriiyo. Kuba mu kusookera ddala namugamba giteeke mu mannya ga maama. Ate ye agamba mbadde empapa ngitadde mu mannya gange ebikiritu oba tonneesiga biki ebyo. Yayogera bingi n'anyiigala nemuvaako. Lindako ku ddakiika eyo yagamba nti babadde bapapa. Ye n'angamba babadde bapapa ate ne bagaana n'okuteeka mu mannya g'omuto. Baawo yakufuula omufungulandiga. Omufungulandiga omanyi kye kitegeeza? Kimanyi kuba siri Muganda. Kati baawo yakufuula musiru omubuyabuya omufungulandiga. Omufungulandiga yaddirira omubuyabuya. Teyasooka na kirowoozaako nti poloti gye baguze nga bapapa eneeba ntuufu. Ekyo kyokka kye walisoose bw'abanga yagamba nti nno agaanyo giteeka mu mannya go nga bapapa bagitadde mu mannya ge. Bwe wamugamba nti yes n'okkiriza bagitadde mu mannya ge. Kati olwo ate olwo bagiteeka mu mannya ge wamugamba kandabeko yagikulaga? Teyajindaga. Mbadde nsaba sente toddamu kusindika sente ogenda kutuuka okukomawo. Baawo yennyini yagenda okugamba yongeramu contract sigalayo Bambi please. So toyinaayo poloti Uganda ekyo. Wulira yali ngamba mbu nkole emyaka egyena. Ne mugamba nkolera ki emyaka ena nga. Ati nze mugenda okujja nga mmanyi. Amanya gange nze Zahara Nakate nga nsinziddwa Saudi Arabia nga nze okuzuula omwagalwa wange baagala zimbye Ibula nga sinzirwa mu kitundu Mubende side Nakawala. Baagala azimbye. Lwaki atazimbye tebamwagala? Nange simanyi mukama wange. Oli otya omusajja w'enkima? Ndi muganda wange Sweta Seo. Emirimu gitambula gitya Mubende? Emirimu tegibadde mibi mpozi eyo. Wedda nkuba akasimu nga mpulira oli kwa Nazalayini. Ye mukama wange mbadde nnagenyogerako ko naye. Ne ngamba omukulu ddiiru zaakutula ayagala tulyako ssente. Nedda mukama wange. Omanyi abasajja tetwogerera nnyo ku ssimu. Kale mbadde nina akalimu kendi mu kuyiiya wano. Yesebo. Ndabike nga kakutuka naye. Yesebo. Aliwo ekikutte. Nkumanyi ng'omusajja omusuubuzi w'ebijanjaalo Mubende ate ng'abantu bakukkiririzaamu. Ye mukama wange. Watufunirayo ku mukyala oba okyabyanza nga ffe? Njogerako ne mwami Amyoba. Oyogerako ne mwami Julius Kikabi nkukubidde kuva ku Point FM Mubende we tusinziira. Program gy'oliko olunaku leero bagiyita ennyimba mbirooto oba akawungeezi akalungi eri omwagalwawo eba ya mukwano. Omukwano ogumanyi baagala azimbye Ssetumba. Mukwano ogumanyi.
kirimu engeri bbiri. Waliwo okugumanya n'okugubeeramu kyanjawulo abamu bagulaba mu firimu. Ogulimu oba olaba birabe? Olaba birabe. Lwaki olaba birabe ng'ate watuuka ku myaka egyesalirawo? Mukama wange Setumba, lwaki watuuka obbivaamu? Kale okutwaliza awamu. Yesebo. Abakazi abasinga. Yesebo. Oba abawala abasinga abafa ennaku zino. Yesebo. Omulala gw'omukwano nga ye akola birala, bakola bye baagala. Weewaawo. Kati olunaku lwali waliwo omwana muwala akusurprise nze. Obaani oyo. Wangi? Obaani oyo. Gw'oli naye mu mukwano. Njogera ne baagala azimbye Setumba omusajja yeddira enkima. Ennyini. Toyina gw'oli naye mu mukwano mu nsi muno. Sina gwendi naye. Tolina gw'oli naye. Obusungu nga bungi nga watya nnyo. Ddira ddala. Nagireka nasigaza noonya ssente. Ate olwo azaala abaana. Azaala abaana. Naye tokyamwagala. Kibeetya ssebo? Bulungi nnyo bw'okibeetya nnyabo. Gyebaleko. Kale nnyabo nawe gyebaleko. Eddoboozi tolina we waliwulira. Okujjako ng'obadde ombuulidde amannya. Okay, omukyala ayagala okwogerako naawe y'ono. Bamumpe. Alo? Halo? Tata Husina? Wangi? Mbadde nkubuuza. Nnyabo. Poloti gye wagulira mukyala wo yo eri oba? Ani ono? Ba wangambako wagulirako mukyala wo poloti gy'eri oba teriri? Maama Husina omumanyi si bwe kiri? Maama Husina mumanyi. Omumanyi. Era eddoboozi mpulira lya Maama Husina. Aha. Okay, kati Maama Husina ayina okwemulugunya okunene ennyo asula teyeebase emisana n'ekiro n'ekyeyo kigenda mulema. Agamba nti wamugulira poloti. Wamugulira poloti? Mumanya gange kubanga oli yanguza poloti. Awulira sewo. Mukama wange nkuwulira buli kimu nkiwulira. Ngamba kimu nti epoloti gw'ogiguza ate kati nteekako amannya g'ataliiwo. Naye kyajja kitya okubeera nga omuntu nga nsuubira nti omuntu ne bw'abeera ng'ali Bulaaya asobola osindika omuntu yenna aba famire ye mwali ku kimwali ku bwangu nnyo sipiidi yali edduka nga bakupapya kubanga basobola okuteekako erinnya ly'omuntu omuntu asobola n'okugulira poloti mu mannya g'omwana we. Lwaki ewammwe kyali bwe kiti? Kale nze nalina byenkola nga ndi ku mirimu gyange naye nga waali mukyala wange maama w'abaana bange kale nesitwala nnyo nga kikulu. Poloti eno yali agiguze nga ye oba yali agiguze nga ya gwe waliise nazaala oba maama atuzaalira omukyala? Ya maama atuzaalira omukyala. Naye nze ngamba amannya ga maama ogamanyi gonna naye asobola okugagamba. Lwaki tewanyigiriza n'ogiteeka mu mannya ga maama? Naye essaawa eno tewaliwo kyayina yadde ate n'endagaano togimulagangako. Wali omulazeeko ku ndagaano? Lwaki tewagimulaga wadde eri mannya go? Kaakati mbadde nkusaba. Yesebo. Bangamba saba kuba kati muli babiri. Yesebo. Nkubadde nze ndi ku Point FM naye ate nze siwulira nti tuli ku radio. Awesome! Kansubire nti nfuna bulungi. My beautiful wife princess. Akali kyensaba. Yesebo. Ebintu ebyo lwaki tubitadde ku mpewo? Ebintu bino obiteeka ku mpewo omukyalo ono alina obulumi. Naye ekituufu kiri nti omukyalo ono wamubuyaabuya. Oli musajja munnange tubeere b'amazima. Mukyala wo wamubuyaabuya ekintu kye wakola kyamunyiga omutima. Ate nga maama w'abaana bo. Kati ebintu ng'ebyo tebyandibadde na ku social media, tebyandibadde ku ki? Bw'ofuna akasente poloti gigule ogiteeke mu mannya g'omukyalo ono. Ate nakolamu ensobi, ate twali tupapa, ate bwe naafuna ssente ze nga mugulira poloti.